tulina embeera gye tuyitamu etali nnyangu nga si comedy wabula nga presenter kuba kati njogera nga Robert Sande singa Tata Sam. Bakama baffe batusuulawo nga tebatugambye ate nga tubanja sente egutali mwezi gumwe gitali myezi ebiri gitali myezi 10 wabula emyezi egisoma mu 14 bakoze ffenna batusuulawo omulundi gumu. Tubadde tubeerawo by the way tejandibadde bwekityo jandibadde gigenda ne mu myaka ebiri naye embeera ezijja ne bakuwaayo emitwalo 5 ne bakuwaayo 10 okaaba obulwadde ne bakuwaayo 2 okaaba lenti ne bakuwaayo 8 bwekityo ye embeera gye tubadde tutambuliramu. Kati ng'ojja n'obalansa noga eri bampaayo 5 eri bampaayo 10 eri bampaayo 2 eri bampaayo 3 bwekityo ne tubeera ng'embeera etabuka ate nga munnaffe ebbanja liyingira kupayiringa nga naye ffe tugumye kubanga tumanyi kasita tukyali bakozi sente bajja kufuna batuwe kubanga tubadde tuzikola banaye kuba mutima batuwe byonna ne bigaana ate mu kifo ky'okutusasula ngoba nti tulubeere n'essuubi nti bagenda tuwa sente maaso abakulu batugobye bugobi tewali nsonga yonna gye batuwadde nti yiino okujjako okutulaba nga ne radio we tugenza okukola bagaddewo n'ebyuma babisitudde batambudde bagenzi. Kati kitegeeza digida tekyaliwo mu kifo we badde bagiteeka tetumanyi na gyeri oba gye yadda oba byuma babiri mu waka oba biri ludda wa tetumanyi. Mukama wamwe mwogerako naye waliwo abagezaako mukubira kubanga omanyi kyekinga bwagamye mukama waffe waliwo ugamba nti nina wano wenkoma ng'oyogera ne munno n'agaana namukubiddeko n'aŋŋamba nze digida sikyalina mukozi waayo sikyabimanyi bya digida n'ogenda n'olumba omukulu n'agamba genda ewa mukama we abadde akusasula bulijjo kati ng'oli awo otosingibwa nga mupiira. Pulezidenti we yamala okulangirira karantini nga wonogamba enkeera ebintu babisitula na kiro ate nga eyo yenkola ebaddewo kuba sirwero we basoose okugoba abangi buli bwe bawerawo nga balinga nga 10 babanja emyezi mingi nga bagamba bafuna kye beekwasa tukendeeza ku bakozi waliwo ensonga zittereeza mujja kudda mulindeeko ogenda okuwulira waliwo omulimu gwe waliwo omulala agulimu ogenda owulira omulimu gwe waliwo omulala agulimu yeyo embeera. Contract eyogera ku musaala gwe nina okufuna eyogera ku duties ze nina okukola era sente zensaba tetwaganze saagalamu yadde 10 ekyennyongeza njagala ezo zokka zenkoledde. Tewali muntu karantini gwe yakwata nga yeetegese embeera yatabuka nga wobimanyi sente ne zibula emirimu ne giyimirira kati twandibadde tukola nga kati ngeyo radio essential worker still naye nga ne sente teziriiyo so tekibadde kyangu ate nga tulina abantu betulabirira bangi.